Mawulire gakyalimanyi nnyo mu ggwanga naye Steve Segirinya twadde tukyali awo si nga era avuddeyo n'abanga avaayo ogenda maaso kubanga asomesa ku bantu bannayuganda mwena mwena abatwaba mu nsi ez'enjawulo abatamanyi engeri yakulonda. Mumanyi bagambye muno akalulu kano kayinza okufiira mu ballot paper wali ku ballot kwennyini mu kabox kubanga obululu bugenda okubanga bulonda abakulembeze b'eggwanga bamaze okubadda nga buyingirawo mu ggwanga lya Uganda. Aye kyakujjukirwa nnyo nti nno olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde ayitiddwa akakiiko ak'ebyokulonda wali emanyiddwa nga Electoral Commission abirenga abako ebimu ku ebyo byannyonnyola ku kuŋŋaanya abantu abangi ennyo mu nkuŋŋaana ze n'obutagoberera amateeka ga COVID. So Segirinya omukulu ono Bobi Wine talabiseeko, omukulu Kyagulanyi Ssentamu talabiseeko. So Segirinya ne ttiimu y'abalooya be bamukiikiridde. Segirinya oluvuddeyo n'avaayo Mr Update n'abeera ng'ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba n'awolereza omukulu amanyiddwa nga Lumbuye Brand kyokka takomyeko kokaka n'avaayo n'agenda maaso okusomesa abantu mu ggwanga lyonna on how to vote. Olonda otya ng'otuuse mu kali mu kaseera k'okulonda gwasomeseza mumumanyi nammwe abaagala okuyiga nga tomanyi wajja ogenda kulondera nga yagala okutegeera wajja ogenda okulondera still weekwata omukulu amanyiddwa nga Segirinya mweno video akuyigize olonda otya era wotuse mu ballot paper wawo otikinga wawo osazaamu ate naagala tosazaamu wabula tukali tikinga butikinze wali ambulera okaokoka ebisigadde yetayagala bimanya. So kamutuseeko omukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad era nga nyagala okusinzira wennyini ngambe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwena mwena abatwa, my name is One the King himself. Teminza okukola kikimu kyokka teweerabira kusubscribinga bwe olaba sheno ne olaba story eno. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abazze ku lunaku luno olw'ekitiibwa nga Segirinya Muhammad National Unity Platform Flag Bearer Kawempe North Constituency nga ndonkinga ballot poster bifaananyi bingi nnyo bye nakubisa nga neesimbyewo ku kifo kino ekyobubaka bwa parliament ate bingi bye nakubisa nga tukyali mu kamyufu nga biriko enkofiira naye olunaku olwaleero mbadde nina okubeera nga ndonkinga ekifaananyi kyennyini kye nawaayo ku Electoral Commission kyengenda okukozesa wali nga otuuse ku lunaku lw'okulonda kyogenda osangako kyogenda okutiikinga. So ekifaananyi kino kyemulengera wano kyekifaananyi kyenawaayo naye tugenda kyaniveiringa mu butongole. Lwaki kino tukikoze? Abantu balina ebibuuzo bingi nnyo eri akakooti kano balaba nkambala sikajjaamu olwo yaŋŋamba Segirinya akakooti akoba oyina kamu nakateekako kaakakyere ne wayita weeks 2 nga njagala nabo obukooti oyina bungi munaddamu n'akalabako waali awo namusanga awo kakati kana akakooti kalimu ebintu era byengenda okubannyonnyola lwaki nkambala nnyo era lwaki kennakozesa ku baloti nga ngenze ku Electoral Commission okwewandiisa nga NUP Flag Bearer owa Kawempe North Constituency. Akakooti kano kampeebwa jjajjange ye yakampa jjajjange nswa za luguudo. Jjajjange oyo nswa za luguudo yaŋŋamba nti ye ate eyakamuwa bamuyita jjajja bali okwabwe. Kati jjajja bali okwabwe ye saamulaba naye jjajja nswa za luguudo ye namulabako nampa akakooti kano era kyobola buli lwemba nnumba wonna nkassaamu buli lwemba nga waliwo olutalo lwonna nkassaamu bw'olaba nkambadde omanya nti kombati ya lutalo gye nnumbye nayo emiggo gyonna eginkubiddwa mu kakooti kano. So abantu bakeebuuza nnyo era bw'olaba nkambadde bw'onnengera dduka olumu nali ku TV gye bayita NBS Barometer Extra nga baleese abasajja ebikonge baali abasajja aba nga buli omu amanyi bagenda kumvulungavulunga bwenti nga ntudde bwenti bw'olaba nkoze bwenti akakooti kano nkanywezezza ng'omanya n'endyoka nkuba abasajja buli muno abannange. So eno ekkooti bagiyita bw'ogirengera dduka. That's why gye nakozesezza ku baloti era mmanyi nti ekkooti eno n'omuntu atanjagala ajja tuuka wali si bintu nti byannankale ndi musajja wa ddiini naye abantu bayinza okutya nti oba birimu ekirala naye omuntu bw'atuuka wali ku baloti azala okuba nga tanjagala naye kana akakooti amaaso gajja ku candidate omulala gw'abadde agenza otiikinga ajje nga akakooti amaaso gakasika paka ng'atiikinze Segirinya. Kano bakayita ntiiking oba onjagala oba tonjagala ntiikinga ke kakooti kano. Nolwekyo nako olwaleero yensonga lwaki ndi wano nga ndonkinga nga aniveiringa mayi ballot poster okulaba ng'ensi yonna egimanya n'abantu bange ab'Ekawempe bamanye Segirinya ku baloti yambadde atya ate ngera bwe mbategeeza nti simbo yange ya manvuuli. N'ekirala kye ngenda okwaniveiringa olunaku olwaleero ngenda kwaniveiringa zironda bwoti. Bulonda bwoti obwo nakubye bungi nnyo nakubye bulonda bwoti emitwalo 3
obulonda bwoti bwonna kubibwa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu because ye posta ye yajja niveiringa dda kati buno bulonda bwoti bwe mwenaze okwaniveiringa abantu balonda batya obuntu buno bulabika butya tugenda butambuza ebyalo byonna mu ggwanga Uganda era kyovula banze kati ennaku zino president gyabera mujja kundabayo ekitono gyava gyenzira n'ensomesa abantu how to vote because abavubuka ebitundu 5 ku buli 100 this will be their first time okubeera nga balonda kitegeeza ki tusaana okubasomesa bagenda kulonda bati abantu amaliza okubeera excited nga batuuse wali ku ballot alonda nagamba ono Bosco yantama namuteekamu X natiikinga Kyagulanyi kino basomesa nti akakalulu okase gwotayagala tomukoonako tiikinga ku gwoyagala ate akagolo tokayisaamu ekinku mu bwo kiteekamu oli tokiyisaamu kufuluma bweru n'obulabo ngenda bwa niveiringa era nga lwendi nti idea eyo ze nagireeta era nsazeewo mbwa niveiringe kubanga presidential poster yo ya unveiling bwadda mukama wange Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa Uganda addako nga sinza kubeera ate nga nja niveiringa naye kyata unveiringa bwe bulonda bwoti ate nga idea Ssegirinya nze yagireeta nabo ngenda kubeera nga mbwa niveiringa era ntandika obugabira ba coordinator aba buli district mbenga mbubawa batandike okubeera nga batambula tetwagala kalulu konna kufa yenteekateeka eyo gye tulimu ey'olunaku olwaleero buli kimu tugenda kubeera nga tukitambuza nolwekyo bannayuganda mwenna Ssegirinya Muhammad mugenda kundaba ku ballot n'aba nfaanana ntya naye gwe bw'oba otuuka wali n'olaba ekikusika ng'oluusi tewandintiikinze omanya amaanyi g'akakooti gakutwala amaanyi g'akakooti gagenda kutwala abantu ke kakooti kano olwaleero kenjagadde okubannyonnyola ebira njagera mbibabuulira ebyakakooti kano naye kayina ebyafaayo egamba nti omuyimbi ono yamufunye nze kennyini mbagambe nange namaze gogolinga bazira okubanga bakutte kuba nabadde bakuba ennanga nga yoli yennyini tebamukutte bafunyeko bannanga badungu be bafunye abafuwa omulere kati ozosanga abafuwa omulere gwe bayina kati tutegeeza polisi mutugireyo omuntu oyo bagwe mwakutte yennyini yaddayimba omalu kuba olaba nange Ssegirinya nonya maze mugogolinga bayinza okubanga bayina yadda afuwa omulere oba ow'ennanga nga gwe balina oba eyabadde mu kontrol y'ebyuma nga gwe balina owagundi owa mikisa nga gwe balina nga tebalina oli yennyini omalu akambala ge kalonda bwoti akamukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu twakoze bulungi nnyo bulonda bwoti bwonna bujuwano jamu teeka bulonda bwoti kokensoose okwaniveiringa ngambulengera bulonda bwoti buno twakoze bulungi nnyo bubunye emmeeza tugenda tusomesa abantu out vote omuntu amanye alonda tetwagala kalulu kufa akamukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu that's why bulonda bwoti buno nkoze nga bungi nnyo nti wano wagenda kubaawo erinnya lya candidate wano wabeewo ekifaananyi kya candidate wano wabeewo simbo ya candidate wano nga woyina okugolola akagolole kano nga bwolaba bakagolodde era bwoyina okukagolola ekinkumu kino nga bwolaba bakitaddeko era naye bwoyina okukola ki bwoyina okukisaako bw'osussa akabokisi kano n'okayitamu akalwoba okasse bw'otiikinga ku bantu babiri akalwoba okasse ne kino ekinkumu tekirina fuluma kabokisi kirina kubeera mu kabokisi omwo mwennyini nolwekyo bulonda bwoti bwe buno obwa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwo mbwaniveirinze era ngenda tandika okubeera nga mbutambuza eggwanga lyonna bajjajjaffe abakadde abatalaba ngenda kubeera nga mbasomesa omuntu buno bagenda kubeera nga babukozesa batya era ngenda butambuza eggwanga lyonna mu ngeri emu oba mu ngeri endala so bulonda bwoti bwe buno era mbwaniveiringa mu kiseera kino nti bugenda kubeera nga bulabika bwe buti tugenda butambuza eggwanga lyonna era n'akagolole n'abamu tujja genda tubalaga otiikinga otya tokankana ate bw'omala okulonda tovaawo sigalawo oprotectinge akaluluko kati mu kiseera kino nga bwe maliriza okwaniveiringa londa bwoti ate ngenda kwaniveiringa my mpship poster nayo ngibalage poster yange nga MP Kawempe North Constituency NUP flag bearer Kawempe North nayo ngera kubeera nga mu kiseera kino nja niveiringa ensi egimanye mu butongole people power our power olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda ya tuliyambala
tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. Mu kiseera kino Segirinya Muhammad ngenda kwa niveiringa my MPC poster njirage ensi yonna egitegeere nti poster yange egenda kulabika etya. Bannayuganda, ladies and gentlemen, eno ye poster yange Segirinya Muhammad bwenti bwe nalabikidde ku kakonge nalabise bwenti Kasibayiro mukalaba ka ear to ear smile nino yasuseewo head to head smile bwe ngamba ear to ear ebeekomo wano kutu naye yeeyitawo neyeyongerayo head to head smile. Nolwekyo omwana mbwe bwate bwe yalabise posta eno Katonda yansaasidde nemba nga mbadde nagikola dda mbagikola nga bwenfaanana bwenti nga amaze okunfuuyira mu tiya gas osanga teyandivuddeyo naye nagikola mabega kaawo naye nakuzinoza mulengera sajja banfuuyidde tiya gas nze naze nalabamu abalonzi mbayitako nenyonywako bunyonyozi bannange yenze okuva lwenava enalufeenya n'emigo gye bankubamu mu butuufu feste yasigala kyekimu. So Katonda yansaasira era ndowooza akakooti kano kalina ekyama ekyakalimu ekifaananyi n'ekikubya mangu nga tebannansiba. So Segirinya wammwe bw'ati bw'agenda okubeera nga alabika ku ballot paper. So posta yange ngironkinze mu butongole wano ekyebando ku offices zange era abagenda okutuuka wali ku lunaku olw'okulonda teweewunyanga amasannyalaze gakusika obadde ogenda eno walala amasannyalaze ne gakuleeta ku musajja ow'akakooti n'omutiikinganga MP owa Kawempe North.